ku Museveni bw'akola n'akajanja ke akasumagizi yalira bwe balabanga ekintu kivuddeko makuta kikwadde makulu nga batandika okuteekawo program n'okuleeta obutambi obukadde nga buzza ku social media tutandika obudibeitingako tudde mu ntalo ezo bo nga bayisawo ebyabwe mulaba yakatambi Fuludoti kakoze ne mukyala Kasino ba kakoze naye ngaoza nti oli yamujja mu Nuupu na yamujja People Power n'amutwala mu State House akatambi ako mukale bulungi nnyo era lwe badde tulibusa state nejja akatambi akala akakadde aka Eddie Mawe oba Eddie Yawe ngera ayogera bigambo naye nga byali bikadde lwaki bakola ekintu kino nti olutalo ffe twaluwummuzza bagezaako nnyo tusiko tuzza mu lutalo tudde mu lutalo tutandika okulwana tulwane entalo za gavumenti zeeyagala tubeerewo kati ngenda basaba totta kibe nga tunagikenenya ndusu bwe tuba twakubye olutalo ntulugusa wansi temuddamu kuwa muntu yenna makulu tufokasenge ku ntalo endala olutalo lulimu Nyanzi mutabani we Eddie Yawe ceasefire close the chapter close the case olwo lwawedde state yegezaako nnyo okutuzza mu lutalo lwekitali kituufu ngenda basaba temuddamu kwogera ku nsonga ezo muzireke unless nga waliyo video eri current empia if there is no any current video please olwo lutalo mululeke nga mwesonyiwe diversion zezibadde ku social media na zino diversion mutegedde bulungi nnyo nkugambye okulaga nti batandiso bo diversion ezibaweddeko kati bazinoonya ffe tukontinue ngene entalo ngenda bagamba olutalo luli mutabani wa Nyanzi olimu Nyanzi ne Eddie Yawe case closed chapter closed yenna gwolaba lulimu manya nti musasule TV gyolaba ekinamu mukono manya nti musasule kubanga mulabyeko Fuludoti ne Lady Kasino nga bakoze interview era nga batadde bagala tukontinue n'ekintu ekyo kuba balina kye batuvuga mu kuba tuve ku current affairs n'okufokasinga ku nsonga z'eggwanga eyo diversion bavuka kintu kye bagala tugendemu olutalo twalugadde file twagigadde okujjako nga waliyo interview y'empya gye bakoze abo we can engage again but if not that please muve ku diversion muziviireko ddala nga mwesonye zonna ezibadde zomwala zisigenda kuddamu na zino zonna bagezaako tuzza mu lutalo lwe twamaze kekabadde akaloozo kaalyo totta kibe nga tonakikenenya ndusu mwetegereze nnyo pay attention to details soko olize video agirese yani lwaki abubize ekibuuzo ekyo lwaki akitadde ku ssaawa eno ng'ate ffe entalo be twateekako entalo baazimanya era baategera ekituufu tulina ebyokukola bingi awo muve obulungi nnyo kyembadde mbasa mu kalowoozo ka leero tugende mu maaso kubanga ebyokukola tulina bingi n'olw'ensonga eyo awo tuba tumaliriza tugenda ku video yaffe eyatuleese alright okusookera ddala njagala okwebaza mwena bankebeddeko olwaleero olwa Mutenza ggulu abaddewo olwaleero wano mu ggwanga lyaffe wentudde Katonda bw'ati wabasazeewo okukola naye tetunnawulira muntu yenna afudde just nti abantu balagidde bave mu mayumba naddala gyasinze okuyita bagenda bava mu mayumba babeere mu paaka era bali mu mapaaka essaawa zino kuba temumanyi kigenda kudda kasobola okudda ekiro basobola okudda essaawa yonna Mutenza ggulu naye nga abadde mu 6.5 abadde mu butuntundu abadde mu 6.5 obwama emisinde kwabadde n'ayuguumye bayugumiza netufuluma mu ntuddeko emisinde naye tewali muntu afudde okujjako era eyo tatalema butono nayonoonye byayonoonye naye nga abantu bona bali sefu naffe tuli sefu lwakuba nti tomanya lwagenda kudda kale njala obasa mwe bali tusabira natukeberako okujjako kyendabyemu kyenjizeemu nina ebintu bingi nnyo byenjizeemu ddakiika emu kambo kyenjizeemu right now. Kampala Capital City Authority ne municipal zonna mu ggwanga lyonna eza district. I challenge you mwenna manyi nti buli district erina oba city council ya buli district erina ettaka lyayo eritali lya government etali lya bwanyinga lya district. Naye bano abasajja bakola system yaabwe ng'obadde okimanyi nti Mutenza ggulu ono bwajja bakola paaka buli kyalo kirina paaka ziringa paaka ez'okuwummuliramu
era musamba ziwumulira musobola okweba katali akwatako wabula singa wagawo enjega ya musisi abantu bonna bava mu mayumba ne bagenda mu paaka ezo obozera mu faliso go oboze ki kati government ne state council zijja okuleeta ebyokulya ne beekunywa n'abasanga awo baga musooke mulindeko ekyosi kimala okuyita buli kyalo buli LC1 erina paaka ziringa evacuation park ziringa leather park nti omuntu asobola okuwumulira kati singa ngawo enjega eno abantu bonna basobola bakomodettingira mu paaka eyo nga weebali nga tewali muntu akubye ku mukono naye Kampala tulina City Square Museveni agiwamba ne tubeerawo ne ka paaka akala kali walinga kuleero nakule bakawamba Golf course bagiwamba mbolya paaka ki endalire mu Kampala district Wakiso Mukono Entebbe teziriyo naye wano buli kyalo kirina paaka nti buli muntu bw'akowa gy'avudde alina okugenda mu paaka eyo n'atuula n'awummuza ku birowoozo nja n'emuluma mu paaka nga teri amukotteko naye Lukwago bammeeya abasinga bonna mu Uganda mulina ekizibu ebintu bino biri mu proposal wala temwagala biteeka buli kyalo mu Uganda kyandibadde kirina paaka omuntu wagenda n'awummuliza engalabize n'awummula engalabiye n'awummulizaako ebirowoozo bye mukirowoozeeko kubanga tuswala ekibuga Kampala kiringa ntaana tewalina muntu wawummulira ne wano buli muntu yenna bali mu paaka mubatudde gavumenti wewasanze ebyokulya n'ebyokunywa na buli kimu naye e Uganda kizibu nnyo awo tuvudde tugenda kulwawo tugenda kudduka speed ya yiriyiri bye tugenda okudduka bagiyita yaki ya yiriyiri okusookera ddala kano kabyaku labula eno security alert gwe Munnayuganda yenna ali mu Uganda naddala ngoli mukono Wakiso Entebbe Kampala nina okukulabula kano security alert naka video kenatadde ku social media platforms zange zonna okuli TikTok okuli Facebook pages na accounts nga mbalaga abasajja n'abakazi abanyolanda ebayiwa mu Kampala ku nguudo okujja okutunda fruits n'ebintu birala nenga bana bantu bali mu spy network ya Museveni kale go muganda wange ali mu district z'emmenye mwegendereze nnyo abantu abatunda ebinyeebwa abantu abatunda fruits nga tamanyi wadde olulimi oluzaalirwa na mu Uganda abantu abo bangi nnyo so eno yemu ku tiimu ezo yabadde Kabuusu abo no balaba abo bonna Banyarwanda bebo bebaleesa abalina national ID kati batunda bintu ku nguudo nga balinda akalulu katuuse mubalaba betegeeza bonna Banyarwanda abo mubalabe bonna Banyarwanda boogera Lunyarwanda lwerere mbadde nabaawo boogera Lunyarwanda abana mbalaba Banyarwanda baleese bebeesungira mu ntimbu ne wekibaki bano wangula akalulu batumbya munna wano we bayita Kabuusu bonna Banyarwanda all right spirit tuyina y'amaanyi katandikire wakatambi katandisera atandise bwenti nakoze posti unakuradde ndowooza Lwakubiri ku makya ne mbagamba nti radira Monday ndowooza nagikola ku Monday ne mbagamba baganda baffe abakuuma ddembe bali mu poliisi amagye ne prison munnaffe tebafuna musaala ogwa omwezi ogwokuna saako n'akasimo kaabwe akokugenda okulya amazaalibwa ga Kristo Yesu Mukama waffe tebafuna ssente era tebabasasula misaala wabula Yoseeri nga bwazanya ebyobufuzi bye nga wakayite wiiki ndowooza nga 2 yabadde amaze okukwata omusimbi ogututomoka nga obukolwa n'aguwa ba MP buli omu nga yamuwadde million 10 bw'ozigatta bwe buwumbi 5 mu bukadde 5 nga bazozi bo bagende batandika okwejovaana bamukolera emirimu gye abasajja bonna n'abakazi bankubidde essimu nga bakaaba bangamba tuyambe lwaki lyo posting kuba bagesobola kujja live saawa ezo nti ensi etegere ne bakazi babe n'abaana bategere tebasobodde kulya Easter wadde okunywa ku sukali wadde okunywa ku mata ne bazadde babo okuluma ku kifo ky'ennyama olw'ensonga ate ssente Museveni aziteeka mu byabufuzi dani okusasula abaserikale kati bati baganda baffe aba prisoni ab'amagye ndowooza n'abasawo bayinza okuba tebafunye n'abasomesa naye nga ssente Museveni amaze zzuwa abantu abo
saako sente endala zebatutte mu ggwanga erya Congo okutambuza entalo zaabwe, saako zebatutte South Sudan n'ezo zaadde zigenda e Rwanda okusupportinga olutalo naye ng'ate abaweereza mu gavumenti n'okugitambuza bakuuma ddembe tebafunye ssente. Buno obubaka njala bugenderera abaserikale mwenna obuwulize bulungi nnyo. Tekirina kikugasa kukumisa banka ng'erimu obuwumbi n'obuwumbi ng'abantu bayingiza ssente ng'oziraba naye nga butuuka okusasula tebakusasula ssente sinakindi bakuwaka ssente katono nnyo. Tekirina kikugasa kukuba mwana wa nkyukakyuka nga kyalwanira tagenda kubeera adde LC1 ng'ali mu kkomera gwe kennyini omunyigiriza nga kyalwanirira ddembe lyo ofune emirembe mu gavumenti empya. Omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu yagamba nti ssente weeziri buli mukozi yenna wa gavumenti ssente ze zitandikibwako kajja kuba kakadde. So tolina mbeera gy'oyinza kumatiza abantu nti oyina emmundu nga bakukozesa basajja sina Uganda bagwira okuuma omusajja alina obuwumbi bwa ssente ogenda mu lutale Sudan nga ne bakutwala okuuma gavumenti y'abasajja nga terina mugaso ku ggwanga nga bagamba kuba omwana tiya gas mukube batuuni munyige ensigo muyiweka mulali mu bitundu by'ekyama oba mugyeemu amaaso ng'ate okimanyi nti boonyiga be bannayuganda banno abalwanira eggwanga okukyuka osobola okubeera mu mbeera ennungi nga bwe bagirwanirira. Ku baana abali mu struggle muno abalwana struggle eno tekuli agenda kujja kufuuka police constable, tekuli agenda kufuuka wa poliisi wa magye oba wa military, wabula balwana ekyo mubeere n'emirembe nga bwe bajagala kubanga nange kamwa kwogera nabagamba sirina kifo kyenjagala kyonna wabula nwanira bannayuganda batasobola kweyogerako n'embeera ebyeri mu Uganda. Kale gwe muganda wange erina omusirikale ali eyo nkutegeeza tayimu gy'omala ng'olina emmundu mwekolemu omulimu eyo gavumenti yagwadda yasigala kulonda lwakuba tukirina mu bwongo ti bannayuganda balina akatengo kangi balowooza nti mugenda okusituka ng'adda mumuluza bannayuganda bagenda okusituka awo wakyali confusion nkiddamu. Bannayuganda bo balowooza nti mwabakwata mmundu muyinza obbayambako naye nammwe bakwata mmundu mulowooza nti bannayuganda balina okusituka mulyoke musituke wewali confusion. Kati ngenda kukusaba buli omu alina agency ey'okugyako gavumenti mutuyambe mutandika olutalo ne bwe gavugira mu balakisi ya poliisi oba ya military egindi ne gavuga bannayuganda bajja kusituka tege nti kati sigi neetuuse. Naye buli omu bw'anaatunira munne basivile ne batunuulira mmwe nammwe mutunda basivilian tuyinza obutavaawo awo naye ng'ate mmwe musinga okuba nti munyolwa olw'ensonga musula bubi mulya bubi naye mukuuma bazimbye mu America bazimbye Canada bazimbye mu Bungereza bazimbye mu Europe. Mu Uganda omusajja asula mu nnyumba ya buwumbi busatu gwe gw'okuuma. Abaana basomera mu Harvard, abaana basomera Manchester, abaana basomera Leeds, gwe asomera mu nakyekoledde primary school nga ne ssente za ttaamu eno eyakayijje tunatera okubega tunazisasula ogenda kuvaawo ddi era osuubidde nti abaana bagenda competinga ddi n'abaawo b'okuuma ng'ate mumandibadde first priority y'eggwanga kubanga ensi yonna ekumbwa security. Okitegedde bulungi nnyo awo nvuddewo yo point egitadde. Okusinziira ku information gyenna olwaliro njagala otegeeza abannayuganda mwenna mubeere bulindaala. Uganda yolekedde ekizibu nno ekizibu kibayita ssemazibu etya. Tweteekerateekera okugenda mu kalulu okulonda okukyusa obukulembeze era nga tugenda kuba kalulu kano kakwekalakaasa tekaliko kuteesa. Wabula nga omanyi nti atakulekera nawe tumulekera Yoseri ensi yaffe agivudde ekidandali ekyeyolera buli ayagadde. Ngera tegeeza omukulembeze ogwanga omululu Kyagulanyi Ssentamu muganda wange kankutegeeze nti tuli mu kukunga abantu okugenda okuwandiisa n'okumanaginga wa gye bagenda okulondera n'okukunga abantu mu kalulu ka protest vote. Wabula Museveni asazeewo ensonga zino azikwase abagwira bajje mu Uganda batulowooleze oba batutegeerere. Museveni akolagana ne Minister of Internal Affairs akolagana ne Migration n'ennira ebitongole bino bisatu. Museveni akolagana ne Minister of Internal Affairs akolesa Migration n'ennira mu Uganda buli lunaku ekitono nnyo muyingiramu abantu abasukka 2,000 nga ba illegal migrants wabula ne bafuna national identification ne bateekebwa mu voters register ne bafuna passport za Uganda. Abantu bano be baani? Kuliko aba Congo, kuliko aba South Sudan, kuliko aba Eritrea, kuliko aba Ethiopia. Bano bayingira buli main entry y'eggwanga bayingirira ko buli border yonna. Ne confirmation gye nafunye okusinziira ku sources zange ku kisaawe ente Global Ethiopia Airline ngezze
oba Kenya Airlines ngegudde ku kisaawe Entebbe mugiramu ba illegal migrants abagize especially nga bazze kubeera mu Uganda nga bataddewo bagenda bakozesa byobufuzi bya Museveni gamba muli okulonda n'okubba obululu n'okutwala amataka g'abana Uganda. Kino kirimo Ministry of Internal Affairs, Migration n'ennira bebakola ebintu bino okufulumya endagamuntu z'abantu bano era ne babeera nazo. Wabula totta kibenga tonna kikenenya ndusu. Buli munnayuganda era tugenda mu protest vote. Bw'ogenda ku polling station n'osangako omuntu ng'akwefaananyiza okuba nga si munnayuganda, oyina right mu constitution ya Uganda nti power belongs to people. Mubuuzo waayo gwani bw'aba tasobola kwogera luganda ku identify nga yali oyo ave mu layini. Okujja nga bagenda kulonda mu balakisi z'amagye, nga bagenda kulonda mu balakisi za poliisi obewa naye ku village ku kyalo bannayuganda mwena kumulondera temukkiriza muntu n'omu kaabere mu Somaali, kaabere mu Ethiopia, kaabere mu Eritrea okuyimirira ku polling station ng'agenda kulonda. Muyina right ye mujjamu kubanga amateeka ga Uganda tekakkiriza mugwira kwetaba mu bintu bya kulonda byansi etali ye. Ekyo mukitegedde bulungi. Ne mu barracks tujja bategeera gye bagenda okulondera era tujja bafuukuuza. And this message go to all foreigners, men especially from South Sudan, Congo, Rwanda, Eritrea and Ethiopia. We the indigenous Ugandans, we do welcome all foreigners because we are all Africans. But we request you, don't be used in our internal affairs because we are yearning for change. Museveni had ruled Uganda for 40 years in a very painful manner, or painful way, whereby he had been killing, kidnapping innocent Ugandans. Right now, he doesn't want to leave power. So he had tried using his brother Salim Saleh to associate with the foreigners, including Somalians, Eritreans, and Congolese, South Sudanese, to come and help him in rigging votes during the forthcoming election. So I'm here to encourage you or to warn you, please don't get involved in Ugandan affairs because you might face the consequences. The people who are trying to tell you to get engaged in elections, these are foreigners too. And power belongs to people. In case anything happens, you might face the laugh in the coming elections. Please disassociate yourselves with our internal affairs. That is my message towards you, our fellow Africans who have come to settle in Uganda, settle in peace, but don't get involved in our national matters or political matters. Please be aware. Autuvuddewo nawo ku nkamaze njagadde nkabategeeze bategeere bayinza okugata mu Uganda nkabagaye mu Luzungu. Alright. Era nabakoledde post ku lunaku lwadde lwakubiri ne mbagamba nti Minister wa Justice the Constitutional Affairs omukulu Norbert Mao ali mu mbeera tasobola otakeese essaawa zino. Wabula we nakoledde post eyo nga wa ku lunaku olwo sijjukira lunaku kine nga wiiki ndowooza eri emabega Norbert Mao ono yajja nga amuwadde bill n'agitebolinga mu parliament eya UPDF amendment bill egenda okusibira baganda baffe okubeera nga bali mu nkomyo nga beyambisa kooti y'amagye. Olunaku yajja mu parliament okutebolinga bill yagitebolinga bulungi n'amala. Wabula aba atookewe bulungi nnyo ekimbe ne kimugwira. Ekimbe kyakuba Mao yoga mu intensive care unity e Kampala Nakasero nakati gyali mu ggala gye bakyamukanikira. Era yali asibyemu ebye ng'agenze. Kano n'amuyamba nadde engulu naye era akyali mu mbeera mbi. Mu ngeri ey'abenkola nabo mbamanyi wadde enkola nabo Mao ono banne okudde Chief Justice Winnie Dolo n'emikwano gye bamugamba kabulaza tukujja ntukutwala ebweru ne bategeeza Yoseri nti akyali waffe munnanga ali mu mbeera mbi tuyambe otumutwale ebweru. Mao olwakuba ku matu ng'avudde mu intensive care ndi yabagamba mondeke nze sifuluma Uganda sifuluma Uganda siva wano ngenda fiira wano. Ani ajjukira enfa ya Jacob Oulanyah?
njagala abaali mu kintu ekyo kyonna nga tulwana lutalo lwa Jacob Oulanyah speaker Mao yaluli musibe kiri kati Mao amanyi buli kimu ekigenda mu maaso n'ekyatuuka ku Jacob Oulanyah kati bane bakubidde mu 7 abayambe bafulumye ndo bati Mao yabagenze sifuluma wano Uganda lwakiri nfiira wano lwaki kubanga akimanyi bulungi bwafuluma naye tagenda kudda bagaye tusiba tubagamba Museveni gwe muzanyi temumanyi amala okuzanyisa omuzanyi n'akola ekiddako amala okuzanyisa omuzanyi n'akola ekiddako Mao yagambye nze siva wano yagambye nze siva wano ntai bakiri nfiira siva wano kubanga amayibu agenda tadda era essaazi n'akyali mu galaji e Nakasero akyali mu international hospital Nakasero yali bagezaako muzengulu naye nga akimanyi bulungi nnyo nti bwafuluma tadda blood clot mukwata blood clot n'atadda so yagambye nze kuno bajjaji musalira chief justice kwana bala kwe bali mwakubidde Museveni nga mwagala afulumye Mao n'abagamba mundeke nze sifuluma Uganda bakireka nfiire wano kati bwe kitoko kyabadde Mao ali mu galaji Nakasero international hospital bali bakyamukanika balaga amadinisa gadde engulu naye ye bwatyo bwali essawa zino za mukitegedde bulungi nnyo kino kyo mukitegedde all right echa ba refugees okubateeka mu national voters register kibagambye ekyo mukitegedde bulungi nnyo saagala mbenga temukitegedde kalugende ku nsonga endala ba MP mwenna abali mu parliament naddala abakyala ne bannayuganda mwenna abaami n'abakyala waliwo etteeka Museveni ne banne lye bateekateeka le bayita marriage and succession bill wenu gye bateekateeka okulonda marriage and succession bill wenu teri in the favor of the will of the people of Uganda no marriage bill ne succession teri mu wiru y'abantu eri mu wiru ya Museveni nga bwe yagala abeere okusinziira ku nteekateeka yaabwe bonga bo lwaki mukimanyi bulungi nnyo kansooke n'ekitabu kiteeka ebbali abasoma ebyafaayo n'abataabisoma kambazzeo katono nnyo ebabega ddakiika 2 munansonyiwa mu bbanga w'essaali ne jjajja Wankatoogo teyaliiwo naye jjajja kitutte Elifaazi Muyimbwa baaliwo mpaka ku Lumbuye baaliwo edda okuwasa oba okuwasibwa kyalinga kyebonere buli muntu nga kyayagala kyakola kuba Katonda mu Bibuli yatugamba mugende mu nsi muzaale mwale ne bamama baffe mu biseera bajjajjaffe tebalina bbuba era ng'omusajja waddembe okuwasa abakazi bayagala singa aba alina obusobozi obalabirira wabula omuzungu nga bw'alina olugezigezi olumutakuza mu mutwe nga talina nviiri baasala baleetewo etteeka ery'omwami omu n'omukyala omu mu bufumbo ekintu ekyo baakikola olw'okugezaako okukendeeza ku nzaala y'abantu mu nsi yonna mu bufunze bakiyita population control ne balyoka baleetawo nabiri family planning byonna biwanvu ebyo kubanga bw'osoma mu Bibbuliya byonna ebiwo nti abasajja b'edda bawasanga abakazi bangi ne bajjajjaffe baakikolanga wabula omuzungu yagala akiteekewo kati bw'akiteekawo n'ateekawo one man one woman marriage ng'akontrolinga birth rate kati n'addira amaanyi agasinga obungi n'agawa abaana ebisolo n'omukazi abasajja n'abajjako amaanyi era mu Bulaaya wonna omukazi yasinga amaanyi era omukazi tomuzannyirako osobola okuzannyira ku kintu tozannyira ku mwana tozannyira ku kisolo tozannyira ku mukazi kati ne baddira obuyinza obutonde obw'omusajja babujjako nabusigaza mu mateeka n'abakazi ne babubakwasa kino kyaviirako abasajja okuva mu mbeera ebyokuwasa ne babisonyira ddala ne system gye babateerawo gye mulabanga system gye banga ebayamba ne bakontrolinga abasajja
whereby nti omusajja omuzungu tasobola kuwasa abakazi babiri n'apangisiza ennyumba oba n'abalabirira mu system sente zijja kuba tezimumala n'ebirala bingi nnyo. Kati abasajja ne bava mu bintu by'okuzaala kyova olaba nti bino ebya Balenciaga bibadde bingi nnyo bize byegattagatta. Kino kyaviirako abasajja okuva mu bintu bya laavu ne batandika association ya Gashumba ne batandika eya Balenciaga n'abakazi nabeera nga abakazi tebakyalina agenda bawasa. Abawasa kati omukazi omuteeka mu nju mbazungu omukazi aba yabaze maali kyovula nti ogenda okulya ti divorce bayawuza mu 50% ebisajja omuntu omukazi bintu ebitoto. Kati abasajja bagenda be distancing ku kuwasa olw'ensonga tebakyalina powers. Okitegeera bulungi nnyo. Kati abazungu bagenza okiraba nga it's too late. Ndabyeko mu America nga Trump yakakiriorizinga nti birth rate mu America ekendedde amongst the indigenous Americans. Bako bali ba Red Indians amongst the indigenous Americans birth rate ekendedde. Mu Bungereza they are facing it. Mu Europe it is worse. But experiencing birth rate ekendedde. Ne mu Africa as well waliwo ensi zitandiso kifeesinga nga birth rate ekendedde. Obutonde bw'okuzaala abantu butandise okukendeera ddala olw'amateeka ge baleeta okunyigiriza abasajja. Nyongera okujjukiza eno statement yange era njagala ogiwulirize bulungi nnyo. Gwe omusajja ali n'omukazi ali eyo ekigambo kibayita okwegatta kikolwa kya butonde kya kuzaala. Kikolwa kya butonde kya kuzaala. Yensonga lwaki omusiru azaala atalina ssente azaala eyayiika Windows azaala n'atalina waasula azaala n'omula ku street azaala. Okitegedde bulungi? Nkankyogere mu Luzungu. Sex is an act of creation. Yensonga lwaki n'atafumbiddwa mpeta awazaala. Kati gwali awo sooka okivuunulire. Kubanga singa kyali hole era nga kirina limit ng'olina okumala okutuukiriza ebisanyizo by'olina okutuukiriza. Singa waliwo question mark. Naye okuba nti waliwo bisaanyizo na bisaanyizo na nkola yensonga lwaki nti ngubete omusiru asobola okuzaala alina ssente atalina ssente asobola okuzaala omugwagwa azaala buli mwa azaala. Kyenvudde kulabika nti sex is an act of creation. Tebangako love, tebangako marriage. No, marriage is an agreement between two people. Era nga ekwegatta okwo bwe kuma obufumbo obwo. Ompulira bulungi nnyo. Kati babazungu balege gye bafuma ebintu bibalaga. Kubanza geti obufumbo ndagaano nti ndamuntu atugenda kuwangala n'empaka mbokadde. Wabula kino ekyeyongerako ekyokutonda abantu. N'omuntu yenna oba wawasibwa empeta oba tewawasibwa mpeta oba otegeera oba totegeera oba oli mugwagwa oba toli mugwagwa buli muntu asobola okuzaala. Okitegedde bulungi nnyo. Kati omuzungu n'akikuteera awo. Bw'amala okikuteera awo. Kati mu Africa ffe tubadde n'enkola yaffe nga ndala nnyo. Kati abasajja bano n'abakazi batandise okuleeta enkola y'abazungu mu Africa ekijja okuviirako decline in birth rate by all means. Kigenda kuviirako decline in birth rate by all means. Kubanga bw'olaba omuzungu yeesonyiwa abakazi olw'okubabba bw'onooleeta marriage bill ngeraga nti omukazi ajja kuba alina more powers than a man era ng'omukazi asobola okutwala ebintu by'omusajja mu kaseera mpawe kaaga. Kubanga baga nti bw'obeera n'omukazi okumala omwaka gwe omuzadde oba tumumazaddemu automatically alina okusharinga ku byobugagga byo. Kigenda kuleeta abawala bamu okudibira ku nzija. Kigenda kuleeta abasajja okudda mu factory ya Gashumba ya Kasabuni and Associates. Kijja sindika abasajja bagende mu Balenciaga. Kitegeeza nti ekitonde kya Katonda kyasalawo kiki ekimbege nti ekikulu ekyokuzaala kigenda kuleetera abantu okuba mu bintu by'okuwasa n'okuganza babiviireko ddala. Mwe mubikole nga mukimanyi bulungi nnyo. Awo nvuddewo. Kati marriage bill ne succession bill Museveni gyali mu kuproposinga yaabwe eri politically motivated to control. Nkiddamu marriage bill ne succession bill Museveni gyali mu proposing okutebolinga mu parliament eri politically motivated to control and to take all the properties which belongs to Baganda and the other tribes that are getting. Ekinjala mu kiwulirize bulungi nnyo. Waliwo kyali wange ono kamubazanyire wano kubanga ayogera omwamaga. Ngera mbiwuli okuva mu kamwa ke sikange
awo tuyitidde obuyitizi olw'ensonga nti ebintu bino tumala obibagamba ne bituukawo ne musirika ne mwewunza njagala obuli mu kamwa ke bulungi nnyo biwa obudde bigenda twala dakika nga 4 biwa obudde tata mwami Lumbi baliko sebo gye balire ddala olyoti webali gyonna gy'otusaaka engalo kisinga obukulu weebalo ojja struggle nze nakugamba obuvunaanyizibwa bwange buli lumu ze share like share gwe gwake gwoka kwensobola okukola mu lutalo luno naye nyina amawulire ge nafunye nga gennyamiza ne ngamba kangaweereze ku musajja munnange kisooka muganda munnange ekyokubiri munnankyukakyuka nga amawulire gano gakwatagana ku bigende emaaso mu nsi yaffe eno Uganda ate abantu bangi be babuusizza amaaso ate ab'Emmengo abakulu Emmengo ne basalo ne babagamba mubonire era ab'Emmengo ne basalo ne babonira kati ekisooka etteeka lye bakola Uganda bali bakoze etteeka eppya indirect bagamba abawala baabwe Abanyarwanda balina okwagala abasajja Abaganda buli mugagga buli alina kye bayita ettaka alina okwagalibwa oba mwana muto ajja sikira ettaka lya kitaawe kati akakodde ke bakozi ne bagamba nti mutandike okwagala obwana bwabwe abakazi mwagala abakulu bawala baabwe baagala abaana abato Abaganda naye nga ekigendererwa ttaka ng'etteeka eppya lye bakoze ligamba nti bw'oyagala omuwala oba omukazi n'oweza omwaka mulamba nga tomwanjudde oba tomuwasizza amateeka ga Uganda gakkaka nti oyo aba afuuse mukazi wo wampeta era obeera omwagala kubanga wamumalira obudde kati bikazi byattu bino MP bye tulina mu Parliament ne bigamba ye ekyo kirungi babadde bazanyira ku bawala baffe tebamanyi nti naakagendererwa si be bakyala bano abakulu no baaka ekigendererwa kya pulaani eno ettaka ly'Abaganda tulifunye tutya abawala abakulu abakazi Abanyarwanda abakulu mwagale abasajja abakulu then abawala abato Abanyarwanda mwagale batabani baabwe ne bawala baabwe muforcinge intermarriages naye nga ensonga enkulu si ya intermarriage ensonga enkulu nti bwe tuyingira amakaago tugenda kuba tuyingiridde amataka tugenda kuba tuyingiridde ebyobugagga tugenda kuba tusaanyizaawo Buganda so nga ekigendererwa kiri nti etteeka eppya lye bagenda okuyisa mu Uganda oba lye bamaze okubega ligamba nti omusajja yenna bw'ayagala omukazi n'amala omwaka mulamba nga bali in relationship oba omwanjudde oba tomwanjudde amateeka gagamba oyo aba afuuse mukazi wo naye nga etteeka eryo balikoze papasire kulaba nti beekaka ku basajja Abaganda n'abaana baabwe oba n'ebisoga nzirungi zino okulaba nti amata gaabwe bagatwala bate etteeka eryokubiri erya DNA etteeka ligamba kugenda kubeera musango gwa naggomola omusajja okola DNA y'abaana be ekisooka mukyala wabeera amuyisizaamu amaaso ekyokubiri aba aleese obufumbo amaka ogaleetamu obutategeeragana naye nga kiki ekibaleeza kubanga abakazi Abanyarwanda kuva dda mpaka leero bo balina omuze nti ne bwakwanjula aleeta omuntu wa kinaamuyita omulaalo oba n'abeera houseboy oba housegirl oba n'abeera driver omusajja Omuganda n'azaala abaana nga muno mwazaalira ate mwazaalira n'Abanyarwanda kati etteeka eppya lye baagala okuleeta DNA baagala kugijjawo nti gubeere musango gwa naggomola kati ne weebuuza nze atakoze DNA ya mwana wa mulirwana atakoze DNA ya muntu gwe simanyi atakoze DNA ya mbuzi oba yante nze ne ngamba abaana ab'enju yange nze nsazeewo bakolebwe DNA ate gavumenti negamba kimenya amateeka lwaki kubanga bakimanyi abakazi baabwe Abanyarwanda benda ne bw'olikola otya alina okuzaala mu baabwe Abanyarwanda taata Mwami Lumbi amaloboozi gano nyamba ogakubira eddala rather olide sorry akatambi kasikoba otambuze mu ddoboozi lyo kusaba ensonga eno ogyesibireko ddala kati tudde mazima Museveni oyingirira otya amaka g'abantu okubagaana okukola DNA ku baana abaabwe mbunno omukazi wobeera omuyisizaamu amaaso n'abaana baba batanze okulaba nti taata tabaagala kiba kibi nnyo kigenda so ekigendera ky'okwagala okugyawo DNA nti kibeere irigo gyensonga okulaba nti abasajja oleme kumanya nti abaana wabala bw'omala okufa ate bakugambe mbwe abaana omusajja yalina abaana 6 without DNA indirect bakukaseeko abaana abo balina okugabana ku munyago gwo rather ku ntuuyo zo kati nkujjira ekisinza ate okubeera ekikambwe ekyokusatu kye baleese ne bagamba nti nno etteeka eppya lizze nga lyansikirano succession act ng'egamba etya mbunno omusajja bw'anaafanga abaana be balina buli mwana balina omuwa 10%
Buganda ekyo tekibadde era tekibangawo. Kati lwaki okaka 10% buli mwana? Meaning business zigenda kufa. Abasajja abayindi babaddewo n'ama business nga tebagaba 10%. Abagagga bangi naye bw'onaatandika ekigambo kye bayita okugabana naye n'aba business nene etya ng'omukazi ono asikamu 10%, kanooli asikamu 10%, kanooli asikamu 10%, nga kampuni zonna zigwa. Naye ng'akakodyo ke baagala batagatinga emaali y'abasajja abagagga ba BMK bakwagala nabo baani bonna bakirumira buli mugagga buli muntu alina ettaka. So Succession Act gye baagala okuleeta ng'egamba 10% ti omusajja bw'anaafanga buli mwana ajja kufunanga 10% automatically. N'abanyalanda baabwe bazadde mu bakazi abaganda oba nabo bafune 10% automatically. Ng'ate jjukira baakuganya okukola DNA. So bakuganya okukola DNA ate amangu ago Succession Act naye ate bagambye omwana 10% ebikazi ebisiru binobola bibiri mu parliament ebigamba ekyo kirungi. Abasajja abadde balekawo abaana nga tebalina buyambi 10% tegenda kuyamba kubanga 10% n'abyemala meaning company zigenda kufa zigwewo nti ne bwanebeera sudiiru olufa ne bagamba batandika okutematema business ng'efudde naye nga ate business ebadde ekitole ng'ekola emirimu gyayo. Era ffe Baganda bulijjo abasajja balabirira abaana baabwe oba babaleeta bafudde nga basasulira fees. So nkusaba taata ensonga zino oziteekeko essira. Nkiddamu ensonga esoose Succession Act nti buli musajja bw'aba n'agamba nti mu kufa kwe baleese abaana 18 buli mwana ng'afuna 10% nga bizinesi eggwawo ng'efa. Kyo ekigenda okuddira bizinesi zonna mu Buganda zigenda kufa ziggwewo, ebitongole bife biggwewo, abagagga baggwewo, emaali eggwewo, businesses zigwewo kubanga bazigabanye. Naye ng'ekyo mu makimenya amateeka kampuni bonna zibadde zibaawo ng'omwana bamugamba bugambi nnyabo ojja kuleeta banka slip y'omwana. Omwana yaliwa nti omusajja ali yazaala omwana ebbali leeta banka slip ng'oleeta banka slip nga basasula school fees ng'omwana asoma. Naye nga kampuni esigalawo. Nolidde naye kati bwe banaatandika 10% mu bumpiipi kiki ekigenda okukola taata mwami Lumbuye? Kino ekintu kigenda kuleeta omuze gw'abamalaaya okweyongera Buganda yonna ejjule bamalaaya beereere kubanga buli musajja Omuganda na buli musajja alina kyeyekoledde bagenda kukoma okukwana rather okuwasa n'okuganza nga bagula buguzi bamalaaya. Kyekinaddirira Buganda yonna na buli mwana mukazi na buli muwala na buli nsolo enkazi efuuke malaaya. Lwaki efuuse malaaya? Kubanga abasajja tebakyagala kuwasa, batya okugabana emaali yaabwe, abasajja batya okubawa obutwa, abasajja batya okutabula abaana. Ogaana otya abantu okukola DNA ku baana abaabwe? Naye ensonga zino zonna zenkubulira Mayiga baazimubuulidde azimanyi zonna naye Mayiga tayagala zituusa Kabaka era Kabaka bino byonna byenkubuliro taata nkusaba okubeewo nnyo Kabaka alina okumanya ensonga zino. Ekya 10% kimenya amateeka business zinaabazza kufa. Ti omusajja ne bw'anaaba alina company nga Uganda Breads oba Nile Breads oba MTN lwaki ogitemamu? Lwaki ogitemamu? Golaba company shareholder omu bw'apulinga out company etandika okumenyeka ekivaamu ne zigwa shareholder omu okuvaamu. Kati oddira otya omusajja afudde ne mugabana 10%? Wabula mu mateeka gonna ge baleese aga Succession Act aga 10% ebya DNA ate tebaogedde ku ludda lwa mukazi nti ate omukazi bw'abanga yafudde kubanga mu Uganda tulinamu abakazi bangi abagagga abakazi abagagga. Omusajja naye bw'anaaleetanga abaana ababe n'agamba tososola mu baana ne bagamba omukazi yabadde omugagga. Yes naye abasajja omusajja gyali eri abadde alina abaana 8-10 no maali y'omukazi n'amenyebwamu n'atemebwamu oba maali z'abasajja zokka zirina okutebamu. So taata nkusaba taata mwami Lumbuye ensonga eno giweeko ensonga eno yogera nnyo ddala kuutira abakulu b'ebika abakulu b'obusolya ab'Emmengo bo tetukyalina mu ssuubi. Ab'Emmengo twabavaako bakola bye baagala. Mayiga n'abasajja n'akakundi ke bakola bye baagala. Ensonga zino tebaagala zoogerako kubanga bo baabatemera ssente ne bagamba basirike. Naye ng'ekigendererwa Abanyarwanda kyova kati ennaku zino bazze ku social media bavuma babiri, bavuma Baganda bavuma Kabaka. Bavuma Baganda bavuma Kabaka. Walabye buli muvubuka kati buli wa nnyindo mpanvu bawunya n'obusamu kama buli avaayo avuma Baganda avuma Kabaka. Olw'ensonga bo bagiyita strategic ya plan yabwe gye baakola ey'emyaka 5. Buganda erina okusaanawo, Obwakabaka bulina okusaanawo, ate buli mugagga mu Buganda tulina otwala emaali ye. So taata ensonga nziddamu ziri 3 oyinza okunyamba n'okwata akakalaamu. Ensonga esooka
DNA egenda kufuka irigo tokkirizibwa kesa nchi bazetandaga muntu DNA ezomu titokkirizibwa lwaki kubanga bagenda abakazi baswala ennaku zino babadde baagala mu basajja abanyarwanda kati abasajja abanyarwanda abamu kye bakola basoberera abakazi abaganda ne babaagalira bbali na sente naye ne babazaalamu yo omusajja n'asigala bbali nga yeekwesa ati so kati baddidde abasajja abanyarwanda babawadde sente bagende nga abanyavubuka kati n'abanyarwanda benda buli wamu babaagala muzaale buli wamu naye ng'ekigendera kuzaala baana kivaamu abo abaana bafuuke ba mu nju bamugabane emaali so ekisooka Succession Act nti omusajja bw'afa mu maka emaali yakutemebwamu 10% buli mwana naye banaleeta obwana laba Segirinya yali mu kkomera wabula mu kuziika ne baleeta obwana nga meaning abakazi embuto bazifuna Segirinya yali mu kkomera Segirinya mu kkomera bamukizaako abeere ne bakazi be nedda oba ba girlfriend nedda naye ne baleeta abaana so ke kakodyo ke baagala okukola nti mulumbe bwe baleeta abaana teri alina kubeebuuzaako whether kituufu oba si kituufu lwaki kwaba okyebuuzaako 10% baba basubwa so esooka Succession Act nti nno omusajja bw'afa mu kusikira abaana be bonna balina okufuna 10%. Ensonga ey'okubiri kifuuke irigo okukola DNA. Pawulidde ensonga ey'okusatu omusajja bw'ayagala omuwala oba omukazi n'aweza omwaka gumu 12 months nga bali bombiriri automatically afuuka mukazi we kati be bawala b'abanyarwanda abalinnya zibbaasi nga bajja eno indirect ne kukukakako omuwala nti wamwagalako omwaka gumu afuuse mukazi wo ensonga zino taata nyamba alright ebiga ebyo muwulidde si byange naye byefaananyirizako ebiga bye nabagambako ku Kemabega era byefaananyiriza kati gwe MP omukyala naawe omwami atula kakiiko agenda okutebolinga bbiiru eyo olina omwana omulenzi olina omwana omuwala si bwe kiri nti ye lwaki mukola amateeka agagenda okusaanyawo generations mukimanyi nti continent ya Africa yanjawulo nnyo ku continent y'abazungu obuwangwa waffe neno bwanjawulo nnyo lwaki mukkiriza okusaanyaawo embeera ebadde mulete embeera y'ekizungu etajja kusoboka Fenazi kuno nga tukimanyi nti omwana yenna obwala bwafumbira omusajja we omusajja kimukakatako baavuddewo omukyalo oyo asigala okubanga atambuza ebintu by'omusajja we ne famire ye era abaleetanga obuvuyo babeeranga ba family members okukyankalanya omukyalo oyo n'afamire n'ebintu bye naye kati munaateeka ebintu bino mu buwandiike nga mwagala biteeka mu mateeka ag'ekifuulannenge mutuusa okusaanyaawo obuwangwa n'ennono n'okusaanyaawo famire zennyini n'abaana badibire ku lujja nga tekyali asobola bawasa mukole amateeka ago nga mwegendereza kubanga endowooza y'omuddugavu ndala nnyo ku y'omuzungu era biviiriddeko declare in birth mu Europe mu America Canada Bungereza olwo lugezigezi lw'amateeka ag'ekifuulannenge okwefuula nti boogera ne Katonda yagamba mu Bibbuliya nti mugende muzaale mwale tabagambangako nti muteekewo amateeka agawulamya obugagga by'omuntu kubanga mumwagala ssente muleke okwefuula nti mutegeerera Katonda okusinga ye bw'ategeera bwentyo bwenjo bagamba awo tuvuddewo ku nsonga endala abadde bangobera ku program y'omuli Mbulange Mmengo ebbanga lyonna mule bulungi nnyo ba YouTube